Yavaayo n'agamba tojja funa abantu olunaku olwaleero. Ekyo sijja kiddamu olw'ensonga omanyi akola atakyayogera kola obukozi kiki otegeeza ki omutuusa yasalawo tokirabye asazeewo munnange era waliwo asazeewo towulidde ogamba lwediketingira shemba ono mutabani wange fasiboni eyanfuula taata sigera era nkaagala nnyo kyobulaba nakawa n'erinnya lyange keka mukwaya lwomuyinza mukwaya Michael yaŋŋamba olunaku lumu n'agamba dadi ogenda ku bivulu by'abalala ku konsati z'abalala n'ozikuba abantu bakwagala nnyo lwaki naawe tokola konsati nemugamba maybe Katonda tannabakola ki kwagala kati nange ne muchallenge nga nemugamba kale naawe bw'ofuna first grade mu P7 nga nange nkola konsati n'achallenge n'afuna first grade kati nga sina kyakumugamba okitegeera nga ate nina ku leading by example nange nenfunga law. Have I made you proud? Akumakinza proud? Yes. Kikyomusuubiza era kyekira kyoyagala akolere. Promise to pass my UNEB. Without my name, ezakabi Katonda yasalawo aggregate sizokka size ezisalawo omuntu kyalina okubeera wabula obwongo obuli wano n'obuli wano nze ntendeka mwana wange kubeera muntu w'abantu okitegeera si kufiira nnyo mu bitabo wabula okuyiga yanjagala okumuyigiriza bwe mbadde nzize wano bakyali bafa bahema woota bampadde amazzi ngatunde nemugamba genda otunda amazzi nagera n'agatunda so gina emikono kyobulaba bagamba batubuuza sente zetuzijja bwe tuba tetuli mu kuyimba tubeerako ebirala bye tukola so tulina naffe okuyigiriza abaana baffe nti okubeera taatawo nga wakabi tekitegeeza nti naawe oli wakabi wabula tolina kwongera ttaffaali ku famire so kakati ono buli kimu akisobola era tomunyigira mu akasemba proceedings ezivudde wano ziddawa kati mwana ba promoter mwena kati mujebo yukuwangaze ndi mubi mwana yo atembalala abembalala olwembalala lwo shop bange ennaku z'omwezi 3 lonna lubukinga ti wali alukonda kubanga lwa Levikson Levikson tugenda kubeera mu mbeera naye nga kyekimu mbagala nnyo mwebale kunjagala peace TV zonna radio zonna abagizi mwenna kyekimu kale munnange bibadde biwanvu kubanga amazima amatuufu gali nti nga bwe nagambye basponsa bange bonna babasalako eyali buli nga wentuukayo nga bagamba munnange batugambye nti oli muganda wooli leka ezo ne bazisalako ekifo kyange bakyekinze essaawa 5 okitegeera nga abantu bali wabweru naye ekikulu Mukama kasita akikoze era n'abasirikale mbebaza nti kubanga munnange beekubye mu mutima ne bajja ne babeerawo nange mbagala nnyo mwenna abambeereddewo kati
Bali mu taxi yakuliterede bataddekawo embaza meki kalika luzi akawamu kakinyozi yali asabye obuli nekananga atasiri kwogera z'ababanda naye nga bw'otunuuliraga finawe oba mu taxi ebuga lyewalidde nga konna kambadde nga kamuogusiika ne musaba nabo okunyanga fuufu sebazanayibe bandetera obaba ebiradase alikuwa na Vixen. Mwenzimu na Vixen kwa manja. Aya. Swankuna. Toka mwanangu nyoka wadoka na wadoka mwanangu pia kana wadoka na wadoka. Omuda sina mutono naye muzikirize batwale mu kusipidi naje. Kuwasa mwenyewe tanga wakashito nawe nikija kwenu jagalo jigere gono kwasa nonyo mutwafu niko abera kamanyiri kintu musajja mukichakula nawe yakowe mubira nakuwani kitiwa kwegereza kakira kamuto kamanyi mukwekwa alya niwabera nyiza kuba ubana mugumyawo ebikakomye mukwasako kali webaka jagale koze semeki jagala kone pyaje katika wanti seyaje jagala kone pyaje seyaje jagala kone pyaje wanyumiza tuachi jagala pyaje sekamba nyumize kunganguwane dinda waganda wangetemulo wachiwe wabadalimba ekali empya kyosukirako ng'onyumirwa ate bwekaddiwa nkubuse kukaganyaganya kati ng'onyumizane koze bandekeeka ate nga ne mu buganda obwedda twawozanga kapyata kati kiwe waggulu nowajja osanze entunula ani bw'olesawo empyamu ate etwala enyegenya omukazi afumbyeeka abaka ebizibu naye nga wakamuntu nako nti bibanga ebyangu agenda nakugatika ne taata mbintu naye nga nomukulufuna ozibola wa mbintu okufiirwa mbintu abaana mbintu esente mbintu omuganda nga bisiba kyobola bange wane mu binya neeralira nayange gagala kune